Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku olw'enjala twogere ku cloves zino naddala mu nkozesa yaazo. Waliwo munnaffe yambuuzizza ti cloves nzikozesa ntya ku nsonga y'okwefunza. Wambuuzizza ekibuuzo ekyo. Cloves zino okusookera ddala nnungi nnyo. Lino ddagala zijjanjaba endwadde ez'enjawulo, ziyambira ddala mu mibiri gyaffe. N'olwekyo obeera obufunye bu cloves buno osobola obufumbira mu muceere, osobola obuteeka mu nnyama, mu nkoko, mu byennyanja, mu bijanjalo. Cloves zino nnungi nnyo, ziyamba emibiri gyaffe. N'ekirala osobola okufumba amazzi nga gakunywa n'ozifumbiramu n'obeera ng'onywa amazzi ago nga gawoze. Zijja kuyambira ddala bulungi nnyo, ziyamba ffe abaami wamu n'abakyala. Kakati ku nsonga eyo omukyala gye wambuuzizzaako enkozesa yaazo, kasooke n'enkozesa ey'okufunza. Ng'obadde oyagala kufunza kukozesa cloves zino, ziba zijja kuyamba bulungi nnyo. Zikozesa otya? Ozifuna nga ziwera nga bw'obulaba. Olina kufuna za mpeke zino ze bayita cloves ez'obuweke ze zino, oba obusigo buno bubeera busigo. Kakati ozifuna bulungi, bw'omala ozifuna teeka amazzi mu kicupa. Ofuna ekicupa kino ekinene ne cloves nga ziwerako, yiwamu cloves mu kicupa. Bw'omala okuyiwamu cloves mu kicupa teekamu amazzi. Amazzi gano amazzi agawoze aga bulijjo ag'ekidomola teekamu. Funa w'ozitereka, zitereke zisulewo, zisiibewo, zisulewo. Zisobola n'okusiibawo olunaku olulala era ne zisulawo. Keera ku makya sengejja bulungi amazzi ago kuwasuzizzaamu cloves. Bw'omala okugasengejja gateeke mu kantu, beera ng'ogatawaaza, gakozese, beera ng'ogatawaaza. Gy'onaakoma okugatawaaza emirundi emingi olunaku, kigenda kukuleetera okubeera ng'ofunda bulungi. Bw'oba otawaaza, tawaaza ng'amazzi ago gayingiza munda, gayingize munda nga bw'otawaaza. Zigenda kuyamba bulungi nnyo, ogenda kufunda bulungi nnyo singa onaba ozikozesezza bw'otyo. Beera ng'otawaaza ng'amazzi ogayingiza munda olunaku. Tawaaza emirundi gyonna gy'obeera osobodde. Bw'otyo bw'obeera ozikozesa ku nsonga eyo ey'okufunza. Kyokka ate n'ekirala, cloves zino zisobola okuyamba ggwe omukyala ng'obadde osiiyibwa wansi, naddala nga wakakifuna. Bw'ofuna obuzibu obwo ng'owulira okusiiyibwa wansi, osobola okuzifuna bulungi nnyo. Era funa eccupa, oba ofuna akacupa, yiwamu cloves nga ziwerako, teekamu amazzi. Amazzi ago bw'omala okugateeka mu kacupa, akacupa kasibe bulungi. Funawo okawummuza mu nnyumba, zisiibewo, zisulewo. Kati enkeera osengejja amazzi ago bulungi. Bw'omala okugasengejja bulungi beera ng'ogatawaaza. Gatawaaze ng'ogayingiza munda. Gw'alina ekizibu ky'okusiiyibwa wansi mu bukyala bwo, kijja kuba kivaawo bulungi nnyo. Tawaaza amazzi ago ng'ogayingiza munda. Egadde embeere nga n'ekyo nkibabuulira. Cloves zino ddagala nnyo, singa onaaba ozeemanyiizizza okubeera ng'ozikozesa, zijja kuyamba. Bwe butwe bufaanana buyitibwa cloves. Kyekyo kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.